Olaba batta waabwe. Ono omusajja abadde azaalibwa Kazo Justica district baakasala ku Kiruhura district era ke kamu akali eyo gye baakubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaign bwe yagendayo okunoonyayo akalulu. Kazo ke katundu akamu ke baamukubiramu omwali abayaaye abaamukuba mu Kiruhura omwo era yali agendeeyo Kazo ng'ayita mu Kiruhura ng'ayita Lushere ayitemu agende Kazo kuba oba ogende Kazo oyita Lushere. Kazo ka district ke Kazo baakawula ku Kiruhura nga district nga bwabukutula oyo omusajja okufuna aba MP abangi mu parliament. Ono omuvubuka gwe mulaba hize muhima 99% nga taliko yadde okubuuza era ng'aviira ddala mu district y'emu gye bagamba tebalonda opposition era balonda Museveni 10 ku kinnaakyo. Ono omuvubuka azaalibwa yennyini Museveni gy'asibuka gye bayita Ekiruhura Nyabusozi gy'aviira ddala eyo. Naye olaba bamutugumbula ng'abatugumbula akayenje, bamutugumbula ng'abatugumbula akamyu, n'afiira mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nga teri n'amanyi kye bamuse kuba ne report tebannagifulumya ki ekimusse. What about you? What about you? What about you? Ng'ova mu Buganda, mu Busoga, mu Acholi, mu Karamojja, mu Teeso, mu Luddawa nga tobalinaako yadde akasaayi akabibibi nga you are not even tribal mate. Ono omusajja gy'ava abantu tebalonda na kulonda, even cows vote n'ente zironda. Ono omusajja gy'ava n'omuntu tewalina MP ayinza kwesimbawo nga opposition. Ono omusajja gy'azaalibwa eyo yeringa strong base yayo seeritibwa Hawulwa nga ne basanga akalulu ka opposition mu bokisi balina okunoonyereza ani yakatadde muyinga kagenzeemu katya ng'olwedde babutiiki nga bakukwasa n'osulayo oluusi n'obutalonda. Yeyo gye mwalaba gye baali bagamba Museveni awangudde avuddeyo obululu 55 simanya 150 mu bumeka teri bwa opposition. Yeyo gy'ava naye tunulira engeri gye bamutugumbuddemu ngera ba tribement be bamu kuba His Excellency Kyagulanyi ng'agenzeyo be mwalabanga bakutte emiggo nga bakuba abantu be bamu kuba tribement bono omusajja baviira ddala mu kakundi keekamu. Naye olaba bamutugumbula ng'ekiyenje. Deera ate ggwe atabalinaako yadde ng'oli mu SFC ng'oli mu UPDF ng'oli mu poliisi. Nze bayirawa munoti nze sirumiddwa nti oba nnumiddwa nti mpulira obulumi nti ate biki bannange nno. Yes, is a Ugandan afudde afiiridde mu maanyi oluusi afiiridde mu butali bwenkanya naye ekizibu ekiri mu ggwanga Uganda be baakizimba era be bakikuumiddewo. Abo abasajja bali mu uniform y'empagi Ssemawagi Museveni kwayimirira okufutubbala ku nsi bagamba bw'olaba nga balya banno n'otalwanirira banno be balya mu butali mu bumenyi bw'amateeka kitegeeza bagenda kutuuka ekiseera naawe bajje bakulye nga teri akukaabirira oba nga teri akwogerera. Kati abasajja abali mu magye abali mu poliisi batulugunya bannayuganda nga tebanyega. Abo abasajja abali mu uniform abasajja abali mu magye abali mu poliisi balina omulimu munene nnyo gwe bayinza okukola okuggyako gavumenti eyo naye baafuuka bakyesirikidde nabo baafuuka batiitiizi. Gw'olaba ow'emmundu mu training otiitira n'obeera ng'akamyu ne weekukuma ng'ekiyenje mu toilet olwo ate nze kakyera atalina yadde atamanyi yadde okasuka ejjinja oba onsuubira kukola ki? Wadde muba mumanya amazima abasajjamu abali mu uniform naye era mukkiriza omusajja amenya amateeka Museveni ne famire ye basigale nga bafutubbadde ku bannayuganda era musigala nga mubawa protection era muli ready to take unlawful orders to torture Ugandans and to kill them. SFCs yeri mu first front okwabductinga bannayuganda n'okutochalinga bannayuganda in like torture chambers in basements of those officials of those people. Kitegeera kati nze nzirawo nnumwe
ekizibe kiri mu batugumbula kyatugumbula dda ba commoners ba citizens ba indigenous Ugandans ba civilians kibatugumbula. No one is talking, you cannot even take action. Ngate mwe muri mu UPDF, mwe muri mu maje, mwe muri mu polisi. Amaje gegwanga gaba galiwo kukuma bannansi naye mwe mwava kukuma bannansi ne musalawo kukuma ba authoritarianism. Kati ba authoritarianism balidde bannansi, balidde bakachere batumazeewo, batandise okujja ku mmwe, bajja kuli omu ku omu. Tunulira General Sando we Masaka bwe yafa. Otunulira bajeno bonna abazze bafiira mu binaabiro. Kati laba nono afudde ebitategeereke, kati bamanyi nakyo kimusse. Ngera musigala muwoza nyenyenye bolaba obunnamaje obujja ku TV okwasama nyenyenye nolaba obwa police obujja ku TV okwasama nyenyenye nogamba mulifa mulabye kati okufa muli kuyita okwebaka. Kati mbuze nange mbungambe mbu rest in peace our afande me